Miss Damaamu yavuddeyo ku kyeyo era ng'ali mu ggwanga erya Uganda. Wabula tasobodde kweyagala olw'amaziga amangi agamuyiseemu ali mu kunyolwa. Anti ssente zonna z'akoze ku kyeyo ebbanga eryo lyonna kojja yaziteeka dda ku mumwa. Talinawo yadde 10, talina kintu kyonna kyamukoledde. Ge mawulire agali ewa Miss Damaamu. Naye gwe agenda olaba akatambi kano okiyigamu ki? Ki ky'ogenda okuyiga mu katambi kano? Ng'era bulijjo obutambi bwe mbateerayo obw'enjawulo teekako n'obufaanagana nga boneeno. Bankuba kyeyo bangi nnyo abakolera obwereere. Bankuba kyeyo bangi nnyo abamala amaanyi ku kyeyo ne badda ng'amaanyi gonna baagamalira mu bwereere. Tebalina n'ekimu kye bafunyeemu, si kapoloti, si kayumba, si buzigo, si ki. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange nga weeyambisa ekigambo subscribe weekiri. Kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi. Teweerabira commenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Osobola okunsinkana ku mitimbagano egy'enjawulo okuli Facebook, okuli TikTok, okuli Snapchat, okuli Linkpedia, okuli Thread, okuli 256 Uganda, teekako ne mitimbagano gyonna emirala. Tugendagendako mu butambi ate era tukomewo. Naye nze mbagamba nnyo baana mmwe mukomewo ewaka mwegulire ebintu byammwe. Tosindikira muntu ssente mbunguliza kino. Tosindikira kabe kojjawo kabe maamawo nti ngulize ettaka mbunzimbire ennyumba. Lwaki tolinda n'odda ewaka n'obyekolera? Kiddemu amagezi gazze. Miss Damaamu yakomyewo e Uganda. Kojjaawe bwe yasindikiranga ssente amugulize ettaka. Miss Damaamu yadde yakayingira bw'oti e Uganda, kojja amasimu ne gavaako. Kojjaawe abadde abeera n'addukawo. Miss Damaamu tamanyi kiddako. Miss Damaamu tamanyi kiddako. Ettaka lye lya $2,000,000 kojja yeebuzaabuza essimu aziggyeko. Kyokka ate ng'olunaku lwa jjo Miss Damaamu lwe yabadde ajja essimu za kojja zaabaddeko. Kojja olwategedde nti omwana akomawo essite n'abula. Ate omuntu gw'oteresa ssente tomugamba nti ojja mugweko bugwi bulaaza. Mulaba ensobi ze mukola. Lwaki tokiipinga ssente zo n'ojja ne weenoonyeza ettaka? Abantu e Uganda baavu. Abantu e Uganda baavu. Tebasobola kumanya bulumi bwe muyitamu baana mmwe. Tebasobola. E Uganda abantu babbi. Okutta ssente zo mbusindikidde maama, mbusindikidde sisita, mbusindikidde bulaaza, oba banange bagenda kubabba. Kati Miss Damaamu miliyoni zaaga ettaka kojja yaliridde fyu. Tekiri fantastic. Ebyo bye biri ewa muganda waffe Miss Damaamu. Ssente zonna nga bwe yazipambanira nga bwe yazikolerera ku kyeyo. Zimuyise mu ngalo yakoma ku ssanyu lya kulinnya nnyonyi. Miss Damaamu ono abasinga mumumanyi omuwaifu. Mukazi wattu ono y'omu ku bazimbye amannya nga yeeyambisa omutimbagano gwa TikTok era nga TikTok w'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tosobola kuyita abantu bamanyi nkozesa ya TikTok ne weerabira Miss Damaamu. Muganda waffe ono yakeera ku makya n'agenda ku kyeyo ng'era omuntu omulala yenna nga nze nga ggwe agenda ayiiye nga mu ekyo ayina ensonga ze enkulu ezaamutwala okupambana, ezaamutwala okukola. Era ku bbanga lyonna lyamazeeyo ku kyeyo ffe tubadde tumanyi mukazi wattu ayina enteekateeka oba ayina entegeka gy'abadde nga yeetegekeramu era nga twali tumanyi nti aligenda okudda. Ng'ebimu ku byamutwala abimaliriza oba nga abikongodde oba nga abikubye olweyo oba nga abikubye emabega. Ffenna tukimanyi nti buli muntu yenna alinnya ennyonyi ng'oggyeko abagenda okukyakalamu obukyakatzi, abagenda okulambula obulambuzi, wabula abagenda nga bagenze kukola baba n'ensonga eziri emabega waabwe eziba zaabasindiikiriza okuva mu ggwanga lyabwe, okuva mu famirizi zaabwe, okuleka obufumbo bwabwe, okuleka abaana baabwe, okuva ku misomo badduke balinnye ennyonyi
bagende bakole. Wabaawo ensonga enkulu era nga tewali agenda eyo ye ng'agenze kuwalaata bwebalaasi. Naddala ensi zino eno akina Saudi Arabia akina batono nnyo Abanayuganda abalinnye ennyonyi nti bagenzeeyo okuleka nga bagenze kukola mikolo mitongole ejja. Wabula abasinga ku bawala abato, ku bavubuka abato baba bagenze kunoonya ssente. Naye tewali kisinga kwennyamiza ng'omwana okwerekereza otulo twalina okwebaka e Uganda, okwerekereza okwenda ne yeebaka n'abasajja ono n'ono, okukyusa abakazi ono n'ono, okuzaalazaala abaana abatalinako bulabirizi, n'agamba kaŋŋende nkole, n'atuuka eyo n'akola ne yeesiga abantu abakyamu. Abantu abakyamu abo tubalina bangi nnyo mu bulamu bwaffe abatatwagaliza kubaako we batulaba, abatatwagaliza kugaggawala, abatatwagaliza kufuna abawulira obubi ffe nga tufunye. Ne badda ku ssente ne bazirya, ne bazikozesa bubi, ne bazirabiriramu ab'eŋŋanda zaabwe, sinakindi bo ozikozesa okutereeza obulamu bwabwe, ne beerabira gwe kazikola. N'okomawo amazima ddala ewaka nga ku bbanga ly'omaze ly'emyaka 3 myaka 4 ng'oli mu kupambana n'okomawo nga tewaliwo kintu kyonna, ekintu ekyo kiruma. Ate nga mwe muli baganda baffe abasinga abamu batuuka okudda wano eno ne babasuula n'eddalu. Avudde ku kyeyo n'akomawo e Uganda ne bamusuula eddalu nga ssente famire yazirya, nga tebaagala azibanje, nga bagamba okuzibanja waakiri ogw'eddalu. Bangi nnyo abakomyewo wano eno ne battibwa, mubalabye. Abafamire ne babateega ne babatta, ne babakolako ebikolobero, abalala ne babaloga. Batukola ebintu bingi nnyo nga tukomawo ewaka. Beba ab'eŋŋanda. Kyova olaba nze nsiiba mbagamba. Ab'eŋŋanda mubaagala naye mubagende kitono nga muli ebweru. Si buli wa luganda lwo nti musanyufu olw'okuba nti gw'oli ku kyeyo. Abazadde baffe bakola kinene nnyo okulaba nti tusiraana. Taatawo n'amanya nti wagenda kukola n'akuddako n'atandika okuloga okomyewo nga tolina ky'olina. Baganda bo ne bakutambulira, bakojja basenga ne batambula, mikwano ne gitambula. Olina kwegendereza nnyo baani be weesiga. Kyova olaba tubasaba nnyo mugulenga wa accounts nga muli kumpi kugenda, mugende ne passwords zammwe, ssente zammwe muziteeke ku accounts zammwe, mugende otuuka ewaka nga gwe osalawo otya lw'ogenda okozesa ssente zo. Osobola okubeera eyo n'ozisindika ne zijja direct ku account yo nga teweziyise mu ngalo za muntu yenna, ate oleme kwejjusa, ate okomye ebintu by'okuyomba n'abantu, kijja kuyambako okugyawo empalana, ebigambo, oluyombo, enkwe, byonna bijja kuba bivaawo. Yenze Sheila Adita. Kansubire vidiyo eno ebatuuseeko bulungi naddala bankuba kyeyo. Era weeba ekutuuseeko komentinga tumanye endowooza yo nga gwe.